حق لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حقا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث من قبورنا إن شاء الله من الآمنين. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا مصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه، الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، bagana bangaye bitibwa twebaza wa kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala yasobola okubeera nga atutambuza Allah omwaka 2023 tekirimu kubuusabuusa konna. Bagagga bangi olunaku olwaleero tebaliiwo, bawalimu bangi olunaku olwaleero tebaliiwo, naye wallahi Allah n'abanga akyatukuumya olunaku olwaleero ne tukukusa obulamu ne tubanga tusemberedde okumalako omwaka 2023. Ekyo tukimwebaliza Allah. Allah wanashukuru ala nimati l'Islam, ne tutakoma kukyengera kya bulamu Allah kumwebaza, ne tumwebaliza ekyengera ekyeddiini busiraamu eno Allah gye yatuwa. Era kyovola banabbi wammwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yebazanga Allah we olw'ekyengera kino eddiini busiraamu kino kye yamuwa, n'agamba nti alhamdulillah, nebaza Allah subhanahu wa ta'ala alladhi hadana lihadha, oyo yatulungamya n'eddiini eno busiraamu, wama kunna linahtadiya, tetwali badde bakulungama mu ddiini eno busiraamu laula an hadana Allah, Mungu taba kutulondera kajekitivu ako ne tufuuka abasiraamu. Mu bigambo bye twogera wano mu khutuba buli lwakutaano omusiraamu nga yayimiridde wano, man yahdihillah, Allah gwabeera alungamiza fala mudilla lahu, teriyo muntu yenna asobola kugegenya musiraamu oyo mubuza. Era ne tukakasa nti Allah gwabeera abuziza teriyo asobola kubeera nga amulungami. Ebyo nna tumwebaza Allah. Era tubagamba abasiraamu ng'omwaka guno atera okuba nti Allah aguwunzika, weewawo bangi bayinza obutagumalaako, naye basiraamu mwe tubagamba nti weebaleebale eri abatuula ku mmeeza ne yeebala nanti nze Allah ampadde ki? Oli n'abeerawo ng'ali mu nnaku mwaka 2023 talina kyalina, akuŋŋaanyakuŋŋaanyawo mu Allah byamuwadde talaba mu mmotoka, mu Allah byamuwadde abadde anoonya mwami tamufunye, mu Allah byabadde ayagala mu mwaka 2023 bingi bye tutafunye. Ne basiraamu mwe mbayozaayoza wallahi, ne bagamba nti ebbanga ly'omala nga tolina kyofunye mu myaka 2023 naye nga ekyobulamu okirina okikukusizza okyakirina. Si kyabulamu kyokka, nga wallahi okukusizza n'eddiini busiraamu n'obanga omalako omwaka 2023 nga mu byokukusizza mu mwaka obifulumya emyaka 2023 ng'obusiraamu gye kiri, wallahi gw'oli wa bbeeyi, oli wa kitiibwa. Abantu bangi wallahi ennaku ezo nyina omwami gwe nalabye simanyi abadde akola ku lediyani, musiraamu wammwe amanyikiddwa, naye n'ayimirira ku lediyo, wonna we yayimiridde n'agenda mu bana abasumba bano n'atoola shahada ey'obusumba n'akakasa nti ye yalabye omusana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So gy'ovola abasiraamu tubagamba nti oyinza okwenoonya Allah ampadde ki? Ebizimbe olaba 2023 tozimbye,
abavuze emmotoka 223 toliimu, abafunye abaami 223 embagayo tebaddemu. Naye wallahi bw'obanga okukusizza eddiini busiraamu mweyagale nnyo. Bw'obanga wakukusizza eddiini busiraamu n'omalako omwaka nga toyingidde essabu, n'omalako omwaka nga togenzeeko mu basabosaba agaaga abantu gye bagenda, wallahi weeyagaze ekyo ogambe nti alhamdulillah, weeyagalire ku busiraamu. Olunaku olwaleero nga mmaze okusaalira nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, imamu alqiblataini jadda alhasan wa husaini khatama alanbiyai walmursalin. Oyo ebibyo biwanvu nabbi waffe Muhammad, omusajja eyali asinga buli nsonga yonna. Bw'oyagala okuleeta abantu abaali beeyisa obulungi toyinza kuleeta mulala n'otasooka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Bw'oyagala okuleeta abantu abaali bamanyi okuwangaala mu bantu embeera ez'obuntu toyinza butaleeta mukama wammwe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Bw'oyagala okuleeta abantu abaali ekyokulabirako ekirungi ba front line command abaali abalwanyisa abalwanyi toyinza butaleeta mukama wammwe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. N'olwekyo nga maze okubeera nga musaalira olunaku olwaleero njagala twogere ku nkyukakyuka y'omuntu mu bulamu. Kuba njagala mukkirize weetuli olunaku olwaleero naye kya tetuliiwo. Allah atutaddewo olunaku olwaleero tetuliiwo. Abasiraamu ate mwatabuse siyinza butaboogerako. Kuba abasiraamu tuliko ky'ennaku zino. N'olaba n'abasajja abakulu abaali badde batukulembera mu irimu, abaali badde batembeeta ebigambo ne bituuka nga bigambo birambulukufu. Naye ne badda ku mutimbagano okwo ne mudda mu ntalo. Mu abasiraamu ekyammwe mukimanyi. Allah agambye nti waman yabtaghi ghayra al-islam diina falan yuqbala minhu. Omuntu yenna anajja nga asaalimba nenzikiriza endala nga si ddiini busiraamu falan yuqbala minhu, tetugenda kukkiriza byazze nabyo ku mmeeza. Allah n'atagoma okwo n'abawashuwala ensi mu abasiraamu n'agamba nti kuntum khayra umma, mwejje ku miizaani muve mu by'okwepimaapima, mwe kibiina ekikyasinza okubeera ekibede, mwe abanene. Ninulaba omusajja omukulu ng'ali awo n'ayogera ebigambo oba mwabaki simanyi, oba mwetaaga kunywa kirukuya wa petroli simanyi. Mwefudde abalina imaani mutandise okwonoona eddiini busiraamu. Tuli ku mutimbagano oli n'akwata omuzindaalo nga mu byazze okusomesa abasiraamu nabagamba nti muzuukuke mugende mubale eddiini busiraamu nga bwetambula mu Uganda wano n'amadiini amalala. Ogenda okulaba Omukatuliki atukulembedde n'ebitundutundu nga 36. Ne wajja waddako era Bible Nation munnaawo ba Pentecosto ne bajja bamuddako nga nabo banene kuffe bali mu bitundutundu 33. Gwe omusiraamu olina ebitundu 14. Wana abasiraamu mu Uganda tulina ebitundu 14%. Bali abasajja batusinga obungi n'ebitundutundu nga 7 birambirira. Neno nkwata omuzindaalo n'ojja ku social media mu kifo ky'okusomesa ilmu targhib, irimu eyagazisa abantu bano bajje beegatte kuntum khayra umma wa atasimu bihablillah, badde ku la ilaha illa Allah ne mudda mu kujerega obujerezi. Lwaki mweteeka ku minzaani? Abasiraamu abeeteeka ku minzaani, omuntu eyeteeka ku minzaani ng'ali awo babeera bakazi bajja na bajja nga buli omu tamanyi ani asinga munne. Naye mmwe ekyammwe mukimanyi. Naye mbeeraawo ng'okwata omuzindaalo ng'oli tasobola kukwata muzindaalo n'atajerega. Basajja mubaagazaaki? Ennaku zaabwe ebyammwe mubimanyi. Allah bagambye nti kul huwa Allahu ahadu, buli musiraamu asookerwako, teriyo musiraamu asiramuka nga takimanyi nti Allah ali omu. Allahu samadu, Allah yeyeesigamirwa ensonga zaffe zonna. Lam yalid, Allah teyazaala, walam yulad, era teyazaalibwa. Ekyo mukimanyi. N'ennaku z'abasajja abo ne zibamenya emitwe ne mujerega ate ng'enkya mubaagala mujje babeegatteko. Oli n'ayogera ebigambo ebikaafiiri n'adda ku mmere, emmere obumere. Nze Seeka Ssegimwanyi sikyali mu levo zisaba mmere nti mmere nnoonya mmere, nedda ssebo. Alhamdulillah, Allah akyusizza omulembe gw'abawalimu. Osanga omuwalimu olunaku olwalimu ng'alinamu 5, alinamu 2.
tetukyali ku mirembe gya mmere bwe twogera ne baga nti abalabika baagala mmere. Mmere yaabwe mugireke. Naye oli najja n'aga emmere oba togyagala kugirya gireke. Naye oli najja n'aga nti emmere mugitwale mu kasasiro mudde kibasiraamu mmwe. Mutwale emmere kasasiro. Allah ekitiibwa kye yatuwa ekyokuba nti tubasalira mwogezenga Qur'an. Naye bali awo baleekaana boogera bigambo baleeta ebigambo by'abamanyi babuuse Qur'an babuuse ebigambo bya Mutume Muhammadi bali ku bigambo by'abamanyi na bigambo byabwe bakoona bwekoonyi. Luka nti bano banywaki beetaaga lukuya wa petroli tumulombe. Mu abasiraamu Allah yabawa. Ne mubanga mu Uganda wano muyina ekitiibwa nali ngamba nti kyava ku mulembe gwa Idi Amin Dada omusajja omwo omukulu nanga nti nedda ssebo kyaviira ddala ku mirembe gy'Abassekabaka ekitiibwa ky'obusiraamu. Basajja bakulu munanjulira nga mmwe kennyini abasiraamu mu abasala ente z'abali tekirimu kubuusabuusa nabo bennyini bakimanyi nti ente nnyole teriika era nabo bakimanyi nti ente ng'omusiraamu si agisaze ente eyo oba embuzi bakimanyi bulungi nnyo ng'eyebeera nkaafu. Ne kati olwaleero mubagambye nti muve mu kusala nti mmwe temugenda basalira bisolo byammwe. Olwebwe munaagamba nti temugenda kubasalira nsolo zaabwe mulinga abatazuukuse mulinga abatali bazuukufu. Bagenda nabo kola buce ezaabwe munaazaawula mutya ennyama yammwe mugenda girya. Bagenda gisala mugirye. Allah agambye surati al-Maida n'agamba nti al-yawma olunaku olwaleero uhilla lakum at-tayyibatu. Allah agambye nti okuva n'olwaleero yassa aya eyo uhilla lakum at-tayyibat. Ye Allah yatusalirawo byalabanga bye birungi tubirye. Allah byalabanga bye birungi tubirye. N'abitembeeta bulungi ne Seeka gundi naye najja n'agamba nti nange nnyina byendaba nti muyina okulya bino temuyina birya. N'agamba nti wa ta'amu alladhina utul kitabu hillul lakum. Emmere y'Abakatuliki, emmere y'Abaprotestanti, emmere y'Abagundi teriiko nsonga. Allah agambye nti mugirye hillul lakum. Genda osome surati al-Maida. N'agamba nti wa ta'amukum n'emmere yammwe eya Yidi oba si ya Yidi oba ya Lwakuna oba ya Lwamukaaga hillul lahum. Naye emmere terina mutawaana bagirye. Neye enkwatagana eyo okuteekawo minzaani mulinga abakazi bajjana bajja abalwana. Gwe olya toyagala mmere teolya mmere. Nze Seeka Ssekimwanya emmere yaabwe nnyinza obutagirya. Nnyinza okubaamu n'ensonga ne Mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye yalina ensonga ze ng'alina ebintu by'atalya naye nga Allah yabikkiriza nti eyo babirye. Naye n'atagamba nti ate nammwe temubirya. Nze nnyinza obutalya mmere eyo olw'ensonga zange zembeera nazo ng'omuntu. Naye Allah takuganye kulya mmere tannakukkirizaako kukwata mmere eya maama wo. Maama wo si musiraamu ffe mwe tuvudde okwate emmere ya maama wo gitwale kasasiro. Ojja kuzunga n'ensi eno. Ojja kuzunga n'ensi eno. Omukadde ajja kukolima omuyinako omutawaana. Omutawaana ogutali bwa bigambo. Omutawaana ogw'ebikolwa. Allah atugambye nti id'u ila sabili rabbika bil hikma. Bemba mukowola abantu abo nga mubagala bajje mu ddiini eno eyammwe. Agambye nti id'u ila sabili rabbika bil hikma. Mukozese amagezi amazaale wisdom wa maw'idhatil hasana. N'emisomo emirungi egisendasenda abantu abo batwegatteko. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Ate mwogerezeganye. Jadiluhum billati hiya ahsan. Muteekewo omukwano wakati wammwe omukwano omulungi. Petero obeerenga gwe musiraamu nga gwe omuterekera ssente. Obeerenga gwe atereka ssente z'amaguleti ng'otuula naye ne mu exchanging ebigambo mu mbeera ezisinga okuba ennungi. Naye mmwe okukwatagana n'abantu mwagala mukwatagane nabo mu ssente, ensonga eza ssente musuubula nabo, ebyokubawasa mubawasa, abamu mubenda nako. Bwe kituuka wano mu kubasenda mu ddiini busiraamu ne mubakaafuwaza ne mukola ki? Eyo ensonga abasiraamu mugitereeze. Eyo ensonga nga ngimaze mulimu bye tulina okukyusa. Naddala nnyo omwaka guno ebigambo bibeera biwanvu. Mwagala obbakunye mbagambye oba mwagala lukuya wa petroli simanyi. Kati omu tuli mu mwaka gugenda kuggwako naye omu abadde yeebuzaabuza. Nyina gwendabye ku mutimbaganaawo nga ye alaga nti omwaka tegunnaba kuggwako n'ogamba nti ya Rabbi kyanti ogwo omwaka ffe tetugumanyi. Naye nga misikini oyinza omubuuza ennaku z'omwezi eyazaalibwamu Luwarabu tazimanyi. Naye guno omwaka guno
kiki ekiri mu mwaka guno ogwa 2023 ne 2024 mwabasiraamu eno ensi Uganda n'ensi endala zetuwangaliramu zonna si nsiraamu eno eyaffe guno omwaka mukulu gye tuli era Allah okubanga akumazizzaako omwaka kigambo si kyakuzannya naye olina kukoleramu ki kyekikulu siraamu omwaka 2023 tegulina kuggwako ne wabanga awatali kibaddewo wekiri tubadde mu Desemba Allah najjulula omuwalimu waffe Sheikh Sulaiman Nkata Allah namujulula tasomose banji bagagga banji abatasomose kuyingira mwaka 2024 nawe ampuliriza nange ayogera tetumanyi oba tunasomoka tuyingire naye okwebuzabuza nti ffe omwaka guno ssebo tugumanyi era tulina bye tulabirako ne twebala ne tugamba nti kino tukoleddemu kino oba kiri bantu banji banoonya enkyukakyuka mu bulamu bwabwe ate abamu nabo banji bali awo awangaala omwaka n'agukuba wali n'akwata n'omulala talina kyeyeepimyemu ku ddiini ye talina kyeyeegasseeko ku minzaani ya bulamu bali awo bali mu kwekyankalanya bokka batuzannyira ku bwongo omwaka tetugumanyi omwaka ne guggwako eddiini teyeegasseeko nga wallahi ne dunia talina kyeyeegasseeko basiraamu okwebala kya mu busiraamu ffe tetujja kubagamba birala tetujja kubagamba kugenda mu nkuuka tetujja kubagamba kugenda mu nkwacco simanye enkwacco omwaka guggwako ng'omusiraamu bakusanga mu ebyo mwe abasiraamu tukyali ku leve zibagamba la tasubbu dahara temuvuma mwaka mmwe tubagambe la tasubbu dahara temuvuma mwaka omusiraamu ayagala obulamu bw'okukyukakyuka bakusange ng'oli awo okuma bipiira oli mu nkwacco Allah akusange mu nkwacco tetujja kubagamba ebyo siraamu tujja kubagamba nkulaakulana tubeetaaza nkulaakulana omwaka guweddeko naye obazeemu ki oli bwanajja n'atugamba nti nvugiddemu emmotoka nga tugamba nti fabihi wanima alhamdulillah oli bwatugamba nti mwaka mpasirizaamu omukyala nga tugamba nti alhamdulillah oli bwagamba nti omwaka njigiddemu yasaluna nga tugamba nti alhamdulillah gwe mu basajja mwoli kwe kwebala abala okwo naye bwe weesanga bw'otuula ku mmeeza ku ddiini ne akhira tolina kye weegasseeko gw'oli khasira dunya wal akhira naye bimu ku byo Allah atugambye mu Qur'ani omwo n'atugamba nti inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum fenna nga bwe tuli wano fenna abampuliriza fenna twagala kukyusa ku bulamu bwaffe tufuukeko abantu abalala fenna nga bwe tuli wano nene Allah naye alina kyagamba Allah agambye nti eyawangadde mwaka 2023 n'atagufunamu agambye nti inna Allaha mazima ddala Mukama Katonda la yughayyiru ma biqaumihi tayinza kukyusa bantu ba kibinja bonna oba omuntu sekinnoomu hatta okujjako ma yughayyiru bi anfusikum okujjako nga gwe kennyini otudde ne weekubamu tooki n'obaako ebintu bye weekyusa Allah tayinza kukyusiza bulamu bwo hatta yughayyiru ma bi anfusikum okujjako nga naawe otudde ne weenoonya abantu mwagala okukyuka naye nga amateeka g'emitima gammwe temugakyusangako nosanga omukyala nga ali awo gwa seeka salaamu aleikum waalaikum salaamu wallahi seeka noonyeza obufumbo nti nesiize byonna nti neeteze neeteguludde nvudde ku mwaka nyingidde omulala naye wallahi omusajja aganye naye ng'alina ebiteekateeka ebifu mu kifuba nze masituula sigambwako nze masituula ennyambala nze masituula n'ebirala ebbanga ly'omala nga teweekubyemu tooki kwekyusa wallahi Allah tayinza kukyusa bulamu bwe buli yenna ayagala okukyusa obulamu bwe olina kukyusa amateeka ga mutima gwo ng'agamu ku mateeka g'olina okukyusa nga tuyingira omwaka 2024 insha Allah erisookerwako y'endaba y'ebintu nabasomerako hadiisi ya Mukama wammwe Muhammad
sallallahu alayhi wa sallama hadithu al-Qudsi yagamba nti ana inda dhanni abdi bi faliyadhunna bi ma sha'a. Yagamba Allah nti nja kubeera oba mwaka 2023 oba zinaba 2024 nja kubeera ng'omuntu bw'andowooza nti bwe naabeera gyali nja kukola omuntu byansubira nti ngenda bikola faliyadhunna bi ma sha'a. N'agamba nti n'olwekyo olina blanka check mu ngalo zo, lowooza ku Allah by'olowooza nti byayinza okukukolera, Allah ajja bikola. Lowooza ku nyumba, kwata essuubi ly'ennyumba 2024 Allah ajja gizimba. Kwata essuubi ly'omwami 2024 gamba nti 2023 yaganye naye 2024 omwami nja mufuna, wallahi Allah ajja mukuwa. Faliyadhunna bima sha, okutte cheke mu ngalo eri blank gamba nti esente zibuze naye wallahi 2024 ngenda zikwata, Allah agenda zikuwa. Sirinnye ennyonyi 2023 naye 2024 ngenda girinnya, lowoleza Allah bulungi, wallahi byonna Allah agenda bikutuusako. Naye abantu bali awo twesibidde mu komera ly'obwongo bwaffe. Muntu n'abeerawo nga ye alaba nti ebintu tebisoboka, gwe bw'onaabeera ng'okutta ebendera tebisoboka mwaka 2024 nga bw'obadde mu 2023 ne 2024 bw'ogenda okubeera. Allah agambye nti faliyadhunna bima sha, oli waddembe okulowooza ku Allah nga bw'olowooza nti kyagenda okukola, wallahi agenda kikukolera biidhnihi tabaraka wa taala. Waqul ma tasma'un wastaghfirillahi li wa lakum wa lisa'iril min kulli dhanbin fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim fatubu ila Allah innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibana maulana Mustafa Muhammadin bin Abdullah salawatu rabbi wa salamu wa barakatuhu alayhi. Khutuba yaffe olunaku olwaleero ngikomekereza nga mbajjukiza nti Allah mulungi. Abange Allah tayawula ploti naawe, ekyo nkibagambe entakera nenkibajjukizanga. Allah tayina muwendo gwa mwana gwayagala ku nsi gw'obaagala. Allah talina kizimbe kyayagala ku nsi gw'okyagala. Kyova laba tubagamba nti genda mu maaso ga Allah, wanike emikono omugambe nti Allahumma nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Allah nange nkusaba mu by'obugagga byo n'ekisa kyo, Allah teri yayinza kumpa okujjako gwe Allah. Allah agenda lwakita kuwa. Talina muwendo gw'abaana bayagala, gw'abaana obaagala. Talina mukyala Allah gw'ayagala, gw'amakyala obaagala. Allah talina baami bayagala ku nsi weebali. Gwe bikaluubiridde naawe genda mu maaso ga Allah. Ebintu byonna ebbanga lyonna bizze bigaana. Mwaka ku mwaka olina by'oyagala bikyaganya okutuukawo mu bulamu bwo. Allah alina baabiwadde tebimubuze Allah. Allah mugagga, ayanguyiza gw'abeera ayagadde n'akaluubiriza gw'abeera ayagadde. Genda mu maaso ga Allah naawe omugambe nti Allahumma la sahala, Allah tewaliyo kyangu mu nsi eno illa ma ja'altahu sahala, okuggyako Allah wootadde obwangu. Wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahala, Allah tewali we tulaba bwangu okuggyako obeera obwagadde. Wallahi teriyo kyangu mu nsi muno. Bolaba abalinnye ennyonyi emirimu gye tukola, genda olabe ku mirimu gye mukola. Oli n'agenda asiika Kabalagala n'akugamba nti mu Kabalagala mwe nazimba ennyumba, mwe mpasiriza abakyala abaana mwe basomye, naye nga bameka abasiika Kabalagala. Genda olabe omulimu ogwa taxi nagwo bwe guli. Allahumma la sahala, edduwa mugambe nti Allah tewali kyangu okujjako illa ma ja'altahu sahala. Allah okujjako obeera otadde obwangu. Wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahala. Allah agenda kuta. Allah agenda kuta. Tewaliyo kyangu, ebintu byonna bya baraka. Allah mumusabe baraka ku nsi. Allah mumusabe baraka nga mukyali ku nsi eno. Sajja omu yaŋŋamba nti baraka zikola wano ku nsi wano. Nangamba nti wali ku akhira wetagisawo magfira. Allah mumusabenga katakeddu wegamba nti Allahumma barik li, Allah nkusaba ontere emikisa fi a'mali, mirimu gye nkola. Baraka yeyetagisa wano. Abantu abasinga balina bye balina lwa baraka, wallahi lwa baraka. Sikola nnyo ba motivation speaker bayimirira naga nti kola nnyo pakasa nnyo genda kuyiya kiki ogenda okuyiya ng'ebigambo obugambo Allah biteeka mu baraka n'osanga full figure. Ne bakubuza nti full figure akola ki?
aliawo ayogera bwogezi bigambo mama fango ne bagamba nti yo presidential advisor bigambo ne bameka boogera bameka bafunye omukyalo oyo byafunye mu nsi muno bigambo nawe Allah mugambe nti Allah si mulimu nti gwe mubi gwokola bantu batagala nava ku mulimu guno nakwata guli nava ku guno nakwata guli nga tategedde kirungo we kiri ekirungo kiri mu baraka gamba Allah nti akalimu kange kano kantere mu baraka Allah ajja kuta talina nsonga nawe Allah nolwekyo faliyadhunna bima sha Allah muri baddembo mutunuliranga bwe mwagala anamutunulira nti mu 2:21 ekyali kyagana Allah agenda kisumu Allah agenda kuta talina nsonga naye gwe bonalaba nti Allah mukendeevu wakuba nti akola byoyagala wallahi oli mu khasara khasira dunya omwaka 2023 tugenda kusala ne 2024 ekiraba siramu mmwe basiramu mmwe munonye Allah munonye Allah ebintu ebimwe ebikuza omuntu anaava mu kifo ayina kunoonya Allah n'atanoonya bitonde wallahi fenna bye tunoonya n'ebitonde bye tunoonyezaamu obuyambi nabyo bibyagala tewali byoyagala byenjagala byayagala byoyagala gwogenda mu maaso okukaabira ennaku yo naye ayina eyiye abange munoonye Allah toyingira mwaka 2024 ng'okyanoonya abantu mu bulwadde bwe mulina okugema ng'oyagala emwaka gutambule bulungi weesonyiwa abantu weesonyiwa okunoonya abantu kyovula omumanyi omu gwe bayita Hasan al-Basri yagamba nti in kana Allahu ma'aka abange mulowooza Allah bw'abeera naawe mu nsonga zo faman alaika ani ayinza okubeera nga akulibbali ani ayinza okukulwanyisa n'akusobola munoonye Allah mu nsonga zammwe zonna abantu mubalekere abantu balina ebizibu tulina ebizibu fenna tulina ebizibu jamani fenna tulina ebizibu fenna nabagamba nti nga bwe twawukana feesi buli omu bw'ayawukana n'ebizibu bye ogende omugagga n'otuula n'omugamba ensonga zo naye nga wallahi misikini ayina nototola ensonga zo n'alaba ng'okaabya kyejo nga ku nsonga z'alina gwe toyinamu ensonga endala gyensembyayo nayo mu kutuba yaffe ey'olunaku olwaleero omanyi omu gwe bayita Ibrahim ibn Adham bwe yali ayogera ku nsonga lwaki abantu tusaba Allah fenna ne tugenda maaso ne tusaba Allah tuwe omwaka n'omusaba Allah akuwe n'ayanukula balala gwe n'atakwanukula yageeta ensonga 10 naye ensonga eyasembayo yagamba nti wastaghaltum bi uyubi nnasi wa taraktum uyubakum yagamba nti abantu abasinga twagenda ne tumanya obumogo bw'abantu wa taraktum uyubana ne tugenda tuleka obumogo bwaffe omulala yagamba nti btalina biqaumin tugezeseddwa n'omulembe gw'abantu ya'lamuna kulla shay'in abantu abamanyi buli nsonga yonna n'agamba nti illa uyubahum okujjako kye batamanyi kiri kimu bumogo bwabwe abantu abasinga bali awo akugamba nti abudala toŋŋamba budala mumanyi endya n'ensula yahe watambulira simanya esente we yazijja n'ebirala wallahi ng'obumogo bwe tabumanyi omuntu afaanaganako bw'atyo wallahi togenda genda mu maaso omwaka kugenda kuggwako kwate n'omulala nga bw'otyo bw'ofaanana ebimu ku by'olina okwesonyiwa mwegeme basira mwegeme muve ku bantu mukwate layini eyammwe kwate ebikutagaza gwabimanyi kwate ensonga zo zonna oziteeke mu maaso ga Allah otambule nazo Allah agenda kukyusa obulamu bwo naye abantu abasinga tutisse ebizibu by'abantu ku mutwe n'osanga oli ng'asobola okutotolera munne naye nga yeebulamwe tamanyi na bwe butambula misikini asobola okugamba gundi ekimuganya okufuna sente gundi ekimuganya okufumbirwa nga ye ekimusibidde mu kifo tasobola kukyogera n'olwekyo basiraamu mmwe nga maliza kutuba yange ey'olunaku olwaleero mbajjukiza nti omwoyo gwo kyabbeeyi mu nsi muno fe abantu abalala ffennaawo otulabako obulabi feesi naye olunaku lwe bali kukima wahidan lwojja okutegeera nti mu nsi obaddemu bw'omu lakad jitumuna afrad Allah akuleese wannamunigina
kama khalaqnakum awwala marra nga Allah bwe yakutonda omulundi ogwasookera yakutonda bwomu ne mu lubuto lwa maama wo katonda waswa tebafuluma mu ssaawa emu buli omu afuluma ssaawa yiye n'olwekyo mukwate ensonga zammwe abange mukwate ensonga zammwe muto obumogo bw'abantu mwegeme obulwadde obwogera ku bantu mwegeme obulwadde obutambulira ku bumogo bw'abannammwe mutunuulire obumogo bwammwe weetunulemu gamba nti musajja nsaasanya nnyo ssente ekyo kibeeraawo ga nti omulimu gwe njina bwe guti kibeeraawo gamba nti enkwatagana yange n'abantu si nnungi kibeeraawo weetunulemu nga ggwe ogenda okumaliriza omwaka nga nti gana amateeka amapya sigenda kuyingira nago mwaka mupya mateeka amakadde sigenda kuyingira nago mwaka mukyusa amateeka naye kugamu ku mateeka ge muba temwerabira kukyusa nga muyingira omwaka 2024 abange mwesonyiwa abantu mwesonyiwa abantu okwata ebizibu byonga gwe ng'omuntu biteeke ku mutwe byoba otunuulira insha Allah agenda kubeera nga bawanguza naye ebbanga lyetunambala nga tukutte omanyi Ibrahim ibn Adham yagamba nti washtagaltum bi uyubakum washtagaltum bi uyuba nas ebimu ku bituganye Allah okutwanukula edduwa zaffe twagenda ne tubeera bize n'obumogo bw'abantu oli asobola okunojoyera munne n'amuteeka ku wansi wallahi naye ng'obubwe takoze eki ala fasallu ala habibikum mustafa mithalan bi amri rabbikum haythu qala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ala fasallu ala habibikum mustafa mithalan bi amri rabbikum haythu qala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن تسليمكم تبلغني حيث كنتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد agambye mutume nti munsalire taslimu yammwe egenda kunsanga e Madina gyendi nange mbaddemu mubeere mirembe ku nsi kuno Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid wa barikillahi ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid warda Allahumma anil khulafaihi al-arba'a منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعن زوجات النبي أمهات المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيهم على الإسلام ومن توفيته منا فتوفهم على الإيمان برحمتك وقدرتك وعزتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا